Nga Ssettendekero w'e Makerere akyali Matiggo olw'obwegugungo obuze bubaamu, ayolekedde obuzibu obulala anti ali mu mabanja agasukka obuwumbi 9. Zonna omuzimu bilioni 9 kwegamba. Naye tusuubira nti tujja kasasula nga gavumenti etuyambyeko. Ng'oggyeko obuvuyo obuli mu nzirukanya wa Ssettendekero ono n'ebisulo by'abayizi bibi ddala nga byetaaga okuddaabirizibwa ng'erimu ku ttaka kw'ekkakalabiza emirimu gyayo lya Church ya Uganda lye bagamba nti Church eryagala wabula nga baagala gavumenti ebayambe ebafunire ekifo ekirala we bazza abayizi ababadde basomera ku ttaka eryo. Amyuka Ssenkulu wa Ssettendekero ono Professor John Dumba Ssentamu agamba wadde nga abakozi be balina babanja bakyali batono era nga beetaaga abakozi abalala. College of Veterinary weri kwegamba ettaka eryo lyaffe lya Church of Uganda. Naye tukyogedde ekintu kino okutuuka lwali tulina kufunanga ssente. Naye Pulezidenti akimanyi katusuubira nti Pulezidenti osanga Minisita bw'anaddayo anaakitegeera nti ki twetaaga ssente ezo naye nga kyo kyamutawaana nnyo. Ku nsonga y'emu ebyokwerinda ku Ssettendekero w'e Makerere bibi ddala nga gavumenti yabasuubiza okubazimbira ekikomera na guno gwaka tekizimbanga ekiteeka obulamu bw'abayizi abasula mu Ssettendekero ono mu Matigga. Grace Nantale Kakooza, KTV, Amalindilire.